era n'enkwebaza okunyumirwa ebyafaayo. Leero tugenda kulaba ensonga lwaki Pulezidenti Museveni yasalawo okusonyiwa Chris Rwakasisi obutattibwa n'engeri omukulu n'engeri gye yeeyisangamu ng'akyali mu gavumenti ya Milton Obote. Okuva Mr. Chris Rutirimbirayo Rwakasisi lwe yasonyibwa n'ava mu luzira Maximum Security Prison mu Kampala ng'ennaku z'omwezi 2 January 2029. Abantu bangi baatandika okubeera nga beebuuza lwaki Pulezidenti Museveni yasonyiye musajja mukulu ono eyali amaze mu kkomera emyaka egiriyo mu 20. Rwakasisi yali minisita wa security mu gavumenti ya Milton Obote ey'okubiri, wabula nga yakwatibwa mu 1985 nga gavumenti ya Milton Obote bwe yali ewambiddwa General Tito Okello Lutwa. Mu Juni ng'ennaku z'omwezi 3 1988 ono yasingisibwa emisango egyawerera ddala 6 omwali ogw'okuwamba n'ekigendererwa eky'okutta, era bw'etyo kkooti n'emuwa ekibonerezo kya kubeera ng'ateekebwa kalabba. Abamu ku bannabyabufuzi baategeeza nti Rwakasisi ono okubeera nga teyateebwa lwakuba nti Pulezidenti Museveni yali alina ekisa, wabula baamutalwa byabufuzi engeri gye byali bitambulamu naddala mu disitulikiti y'e Bushenyi nga mukadde ako baali beeteekerateekera akalulu ka 2011. Ekitundu ekya Bushenyi okutuuka olwaleero kimanyikiddwa okuba nti kivaamu bannabyabufuzi ab'amaanyi, ng'abamu ku bano mwe muli Gen. Kahinda Otafiire, Taasisi Kabwegire, Efulayimu Kamuntu, Bati Katulebe yaliko Ssabalamuzi w'eggwanga, Richard Kaijuka, teekako n'Amanya Mushege yali Secretary General mu East African Community. Wabula ate mu biseera by'Obote e Bushenyi eno wali wavaayo bannabyabufuzi okwaliyo na Kanyomozi, Andonia Tibirondo ateekako ne Edward Lulangalanga. Abantu abava mu kitundu eky'e Bushenyi baali baakazaako Obote erinnya lya Nyamulunga, ekitegeeza ekinyonyi ekyeru ennyo. Ensonga lwaki baamuwa erinnya eryo kwe kubeera nti ono yali yateekayo ekyalo, ng'abantu baatindigganga eggenda okugendayo buli nnaku z'omwezi nga 27 Ogwokutaano, olunaku lwe baakulizangako olunaku lw'abazira. Wabula ng'eggwanga lyolekera mu kalulu ka 2006, Pulezidenti Museveni yasalawo okwerabiriza abantu b'omu kitundu ekya Bushenyi ebyo Milton Obote bye yali abawa, n'asalawo okubeera ng'ateekayo model farm abalunzi mu kitundu ekya Luhalo mu ggombero la Bumbayire okubeera nga balabirako, era nga mu faamu eno Pulezidenti yateekamu ente enzungu ezisoba mu 100. Era bw'atyo Pulezidenti Museveni Bushenyi n'agifuula model district mu Western Uganda. Wabula yadde ng'abantu mu kitundu eky'e Bushenyi baamuyiira obululu olw'ebyo bye yakola, teyabeesiga mu kalulu akaddako, era nga yali alina okubaako ky'akola okwongera okubeera nga basanyusa. Kigambibwa nti okuviira ddala emabega akalulu kaabeererangawo, musajja mukulu ono Museveni ssaako n'ekibiina kya UPC Bushenyi eno gye baafuulanga eddwaniro. Olwo eggwanga nga lyolekera mu kalulu ka 2011, musajja mukulu ono Museveni kye yalaba ky'alina okukola kwe kubeera ng'asonyiwa Rwakasisi, abantu basobole okubeera nga bamuyiira obululu. Bino byonna byatandika oluvannyuma lw'aba UPC okuteekawo enkola ey'okutuulanga ne boogera ng'eno baagikoppa ku ngeri obuwangwa bwa nkole gye bwali bukolangamu enteekateeka zaabwe ez'okwogerezeganyaamu n'abantu, era ng'enkola eno baagituuma ebigaaniro nga bannabyabufuzi mu kitundu ekya Bushenyi abaali tewagira gavumenti ya musajja mukulu ono Museveni basisinkana ne babaako engeri gye bawayaamu. Nti era enkola eno ey'ebigaaniro bwe yabalukawo mu kitundu ekya Bushenyi, mwaka gwali gwa 2008 omwezi gwa 2, Pulezidenti Museveni n'akyalayo, naye n'atandika okubeera ng'akola akakuyege we mu bantu ba bulijjo ng'ayita mu nkola eya bonna bagaggawale. Era nga musajja mukulu ono bwe yali kulaale mu kitundu ekya Mungonya, yategeeza nti abantu bangi baatandise okutegeeza nga bwe bamukooye era agende. Ono Munonyankole n'ababuuza nti yamala okweyigira ensolo ye n'agitta, kati bamugamba agende wa. Nga wayise emyezi mitono nnyo musajja mukulu ono Museveni yaddayo mu kitundu ekya Bushenyi mu Desemba 2008, ng'ono okuddayo yali amaze okutegeezebwa nti enkola ya Mushega ne Kaijuka ey'ekigaaniro eri mu kutwala obuwagizi bwe. Museveni yali ayagala nnyo okuwangula akalulu mu kitundu ekya Bushenyi kubanga kyali kimaze okukakasibwa nti Mushega ne Kaijuka baali bamaze okuva mu kibiina ki NRM, nga musajja mukulu ono Museveni ali mu kukola kyonna ekyetaagisa okulaba ng'awangulayo akalulu. Mu kutematema empenda okulaba butya NRM bw'eyinza okuwangula akalulu mu kitundu ekyo, Museveni yali alina kulaba ng'afuna abaali abawagizi b'ekibiina ki UPC abazze ku ludda lwe, era nga wano bwe baatuukira ku nsonga y'okubeera nga basonyiwa Rwakasisi.
Kigambibwa A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Kigambibwa nti eno y'emu ku nsonga lwaki musajja mukulu ono Museveni yali yaleka Rwakasisi mu kkomera nga kimanyi nti akaseera kajja kutuuka abeere ng'amwetaaga. Kigambibwa nti mu kusooka musajja mukulu Museveni yali yategeeza nga bw'atagenda kuteeka ku mukono ku kiwandiiko ekikkiriza Rwakasisi ono ateekebwe ku kalabba oba yadde okuba ng'ateebwa. Wabula bwe yali ng'ali mu kakuyegewe mu kitundu ekyo ekya Bushenyi okulaba ng'awangula akalulu. Era nga kigambibwa nti abamu ku bannakibiina kino ekya NRM abaali bakuliridde mu myaka nga bakulembeddwamu yali Presidential Advisor Ezra Kikuli. Teekako eyaliko chairman wa LC5 mu kitundu ekya Bushenyi Yowasi Makaalo nga kw'otadde ne yali omuwagizi w'ekibiina ki UPC Lukulwe wabula nga yasala eddiro n'agenda mu NRM nga Izeroti Lokamu Bashaasha be baasikiriza musajja mukulu Museveni okubeera ng'atalwa Rwakasisi nga kijja muleetera okubeera ng'afuna obuwagizi obuwerako. Bano baamutegeeza nti ekyo bw'anaakikola abantu bajja kumutwala nti pulezidenti wa kisa. Bano era baamutegeeza nti yadde Rwakasisi yali akyaga nnyo okubeera ng'afukamira ku mavi okwetonda. Nti ekyo bw'anaakikola abaaliko abagoberezi mu kibiina ki UPC mu Western Uganda bajja kubeera nga bamukkiririzaamu era bamuwagire. Bano baayongerako n'okumutegeeza nti engeri aba opposition gye baali batambuliza kampeyini zaabwe ku kyokubira nti Museveni asosola mu mawanga singa anaata Rwakasisi nakyo kijja kumuyamba okuba nga abakomya. Bino byonna nga tebinnabeerawo abakulembeze b'enzikiriza ez'enjawulo naddala ba bishops okuva mu ba Anglican ssaako n'Abakatuliki mu kitundu ekyankole baali baasaba Pulezidenti Museveni asonyiwe Rwakasisi kyokka nga Museveni abeera abategeeza ng'ensonga zaabwe bajja okuzitunulamu. Ekiseera eky'okubeera ng'atalwa Rwakasisi bwe kyatuuka, Pulezidenti Museveni yasooka kusisinkana abafamire z'abantu abagambibwa okubeera nti Rwakasisi yawamba ssaako n'okutta, okubeera ng'ayogerezeganya nabo ssaako n'okubakkakkanya obutakitwala nti Pulezidenti yabaliddemu olukwe. Nti bano Pulezidenti yabasisinkananga mu miitingi ezaawerako okubeera ng'abategeeza ku nsonga y'okusonyiwagana. Wabula bannakibiina ki NRM ssaako n'abalala mu gavumenti bakulembeddwamu Ephraim Kamuntu yawakanya ekyokuba nti Pulezidenti yasonyiwa Rwakasisi lwa nsonga za byabufuzi. Era Kamuntu bw'atyo n'awolereza Rwakasisi nga bwe yali omusajja omulungi ebyali byogerwa nti yatta abantu tebyali bituufu. N'ategeeza nti bannayuganda balina okubeera nga beewala enjogera eyinza okuleetawo okuttiŋŋana mu bo. Kigambibwa nti musajja mukulu Chris Rwakasisi ono amanyikiddwa nnyo mu Western Uganda. Ng'era kigambibwa nti bingi nnyo ebimwogeddwako ebituufu n'ebitali bituufu. Ebimu ku ebyo ebimwogerwako kigambibwa nti ku lunaku bwe yali mu kkooti ey'owaggulu omulamuzi Ignatius Mukanza n'amusalira ekibonerezo eky'okuttibwa. Kigambibwa nti Rwakasisi ono yasaba bamuweeyo akakisa abeeko ky'ayogera. Rwakasisi yategeeza nti musanyufu nnyo olw'okuba ng'agenda kufa mu kifo ky'okubeera wansi w'obukulembeze bwa Pulezidenti Museveni. Nti abantu bangi abaali mu kkooti eyo beekanga abaali tebamumanyi. Obula abaali bamumanyira nga bawangaddeko naye tebeewuunya nnyo bigambo bya Rwakasisi. Kubanga musajja mukulu n'ebbanga lyonna yavangamu ebigambo ebikankana era ebyeraliikiriza abangi. Mu kaseera ono we yabeererako minisita, Rwakasisi yali ayogerako n'abantu mu kitundu ekya Lubindi Kashyali mu disitulikiti y'Embalala mu myaka gy'e81 n'abakakasa nti Museveni n'abawagizi be balina okubeera abeegendereza kuba bagenda bayiga eyo Luweero gye bali babatte. Olwo emigigi egiriddako gyebuuze Museveni ne banne baali bafaanana batya. Rwakasisi ono kigambibwa nti yalondoolanga operations zonna ezaali zikolebwa okubeera nga balwanyisa abakwata mundu ba Museveni aba NRM. Era okusingira ddala Nassa emirimu gye yakola yatunuuliranga nnyo abantu abava mu Western Uganda bali bateeberezebwa okubeera nti babawagira Museveni era nga kigambibwa bangi ku bo baabuuzibwawo. Waliwo abagamba nti waalingawo n'ekifo we batulugunyizanga abantu mu kitundu ekyakamukuzi okuliraana Mbalala ttawuni ng'enkumi n'enkumi z'abantu abateeberezebwa okuba nti baali bawagizi ba Museveni gye babatwalanga ne babatulugunya nga tebannabakyusa kubatwala Kampala abasinga gye bagambibwa okuba nti gye baabattira. Command post ya Nassa
egambibwa okuba nti yaliko Nairo Mansions oba giyite Kampala Serena Hotel nga kwotadde ne Barracks y'Ekireka nga kakati eyitibwa Rapid Response Unit Headquarters. Rwakasisi ono yali ali mu kabondo k'abantu abagambibwa okuba nti bali tebasalikako musale mu gavumenti ya UPC omwali Dr. John Luwuliza Kirundo okuva mu kitundu ekya Busoga, Masete Kuyo okuva mu kitundu eky'Embaale, Peter Otayo okuva mu kitundu eky'Etteso, Lulangalanga ssaako n'omugenzi Haji Musa Sebirumbi okuva mu kitundu eky'Eruweero. Sebirumbi ayogerwako kinajjukirwa nti ye yattibwa ng'enakusomeza 28 Ogwokuna 1999 bwe bamuteeka kalaba ku lw'okutta Edidiyan Luttamaguzi. Rwakasisi ono era kigambibwa nti bwe yakitegeera nti bannansi b'eggwanga erya Rwanda omwali abatuusi naddala abaali ababundabunda wano mu ggwanga erya Uganda n'abo abaali enzalo eza wano bawagizi ba Pulezidenti Museveni, Rwakasisi ono yategeeza Paalamenti nga Uganda bw'esaanidde okugoba Abanyarwanda baddeyo mu nsi yaabwe. Wabula yadde ng'ekiteeso kino tekyayita, bannansi baagenda mu maaso n'okukola ebyali byetaagisa okubeera nga bagoba Abanyarwanda bano, omwali okubatulugunya nga babateebereza okuba abawagizi ba Museveni. Amaka g'abano gaakumwangako omuliro emisana ttuku, ebintu byabwe ne byonooneka, ebirala omwali n'ensolo zaabwe abavubuka b'ekibiina ki UPC ne babitwala. Emu ku miitingi yakubwa mu Kamukuzi Hall mu kitundu eky'Embalala okutegeeza abavubuka ba UPC Youth Wingers engeri gye balina okukolamu okubeera nga bagoba Abanyarwanda, kigambibwa nti omu ku bavubuka yavaayo n'asaba bamunnyonnyola engeri gye bagenda okwasaganyamu enteekateeka eno ey'okugoba Abanyarwanda kubanga bonna si bagwira ng'abamu nzaalwa za wano mu ggwanga erya Uganda. Rwakasisi ono yamuddamu ng'amubuuza nti oba embwa bw'ezaalira ebyana byayo mu biraalo by'ente bufuuka bwana bwa nte. Bano baagenda maaso n'ekikolwa kyabwe eky'okugoba Abanyarwanda bano, wabula nga kigambibwa bangi ku bo abaali abavubuka baasalawo okubeera nga badduka kuyingira nsiko ne beegatta ku Museveni, era ng'ekikwekweto ky'okugoba Abanyarwanda mu 1992 nga kiwedde, abalwanyi ba Museveni kigambibwa nti beeyongera. Rwakasisi ono tiyakozesanga olulimi olukangakanga ssaako n'olutiisa, era ng'abavubuka be mu kibiina kino ekya NASA kigambibwa nti baatambuliranga mu mmotoka ekika kya Mercedes Benz enzirugavu okwetooloola Uganda yonna nga balina ssente empitirivu ze bamansa obumansa. Era nga musajja mukulu ono kigambibwa nti ye minisita yekka yali alina ebijujjulo ebyali bimuvuga, teekako ne ba escort abakyala. Tuno buli yayogeranga eri abantu abaali bakuŋŋaanye ku laala ez'enjawulo mu ggwanga, yajjangayo emisukuto gya sigala eminene ng'aginnyika mu whisky n'alyoka akoleza olwo n'afuuweeta. Ono yakakasanga abantu ababeeranga ku ziraale nti ne bw'abeera Katonda tewali ayinza kujja obotesaako na gavumenti ya UPC mu woofiisi. Omulundi gumu musajja mukulu ono Rwakasisi yagaana abantu okubeera nga bava ku laale enkuba bwe yali ng'etonnya ng'erimu ne muzira, bwe yategeeza nti tewali muntu yenna ayinza kuva ku laale yali ekubiddwa mu kitundu ekya Ishaka nga Dr. Milton Obote akyayogera. Era ono n'abuuza abantu abaali batandise okuva ku laale obanga baabakola mu bbumba nti enkuba egenda kubabongola.